twagala kutegeeza eggwanga nti ekibiina kyaffe ekya People's Front for Freedom PFF kigenda kutongozebwa mu butongole, tunyonyole n'eggwanga ffe baani, biki bye tusuubiza okukola na butya bwe tunaabikola, na baani abagenda okukulembera PFF ku Lwakubiri nga 8 Ssabbiiti ejja, kati ennaku nga 7 okuva kati, bwe tugenda okubanjulira ekibiina kino ekya PFF. Kati ekiwezezza ennaku kigenda kuba kiwezezza omwezi mulamba bukyanga kiwandiisibwa, kubanga twawandiisibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwe tumalako ogw'omukaaga. Akulembera ekibiina kino mu kiseera kino Honorable Wafula Ogutu ajja kusomera ba members abanaabeera wano. Tuyisa abantu abasukka 1000 basobole okukiikirira abo abasukka 5000 abaawandiisa ekibiina kino nga bataddeko signature ku mpapula ezaawandiisa ekibiina. Ku Lwokubiri nga 8 Wafula ajja kubasomera amannya g'abo abantu kati agali mu kusunsulibwamu abagenda okukulembera ekibiina kino, era convention abalala gye bayita delegates conference bw'enaaba emaze okubakakasa bajja kulayira. Ebyo byonna bigenda kubeera wano Katonga, bajja kulayira batandike emirimu mu butongole. Ku lunaku olwo bajja kubeerayo speeches nnyingi, ng'emu ku zo egy'okubeera enkulu, keynote speech, egenda kubeera ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye, saawa zino ng'ali luzira, naye yateeseteese dda speech ye gy'agenda okutuusaako ku badelegates abanaabeera wano. So eggwanga twagala limanye nti omuntu asobola okubeera ng'ali mu kkomera naye era ng'akyali wa mugaso. Tuvala Museveni yali ayagala kumutta. Era ensonga ey'okubiri nga teyawukana nnyo na Dr. Besigye, olwaleero Dr. Besigye lwagenda okusula ekiro kye ekya 2021 mu kkomera Luzira. Eyo gye yasindikibwa kkooti y'amagye agakulirwa mutabani wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ye ne kitaawe abaali bateeseteese okuttira Dr. Besigye Nairobi, gye baamuwamba ng'agenze okuboolera omu ku boogezi ng'eyali minisita w'ebyamateeka Kenya, Martha Karua, atongoza ekitabo kye. Ne bamuwamba ne Haji Obedi Lutale, omu ku bakulembeze baffe, nnaku z'omwezi nga 16 ogw'Ekkumi mwaka oguwedde. Ekiseera kati kiyiseewo, myezi gisuse 6 bukyanga Besigye awambibwa ne Haji Lutale. Omwo mwe mwali ne kkooti enkulu okugamba nti ab'amagye tebasobola kuwozesa abantu ba bulijjo, era Dr. Besigye n'atwalibwa e Nakawa mu kkooti. Kati kkooti eyo nga 29 May n'emusindika mu High Court atandika okuwozesebwa. Kati wayiseewo omwezi mulamba bukyanga asindikibwa mu High Court, naye High Court yeebuzaabuza. Dr. Besigye mu kkooti eyo kati eriyo ensonga 2, esooka eya Museveni omuwaabira n'eya Dr. Besigye okusaba okumuyimbula, kubanga mu constitution Besigye amaze ennaku 180 ng'ali mu kkomera nga tawozesebwa. High Court yeebuzaabuza naye tugiraba. So twagala kubategeeza mu abalamuzi abali mu High Court, kati tubawaddeyo wiiki emu tumale okutongoza ekibiina kyaffe kiddako mutulinde. Emirimu tugenda kujja tugitambuliza awo mu High Court, ffenna abamemba ba PFF, mpaka nga mugoberedde constitution, kubanga abalamuzi musasulwa. Ne babaweereza omusango gwa Dr. Besigye omuwozesa mwezi mulamba, muwuuba makooti, mutambula mudde eno mudde eri. Tujja tubawaddeyo wiiki emu omusango gya Besigye mutandika ogiwuliriza, oba tujja kujjanga nga one Katonga tuvuddewo kati tubeera ku High Court. Wiiki ewedde twakyaliddeko Dr. Besigye Luzira, n'abadde omu ku abagenzi omulaba. Gyali mugumu nga bulijjo, abamumanyi Besigye. Era ebimu ku bimutwalira obudde ng'alowoozaako y'embeera eri ebweru mu Uganda. Byonna ebigenda mu maaso abiraba. Era yatugambye tubatuuseeko obubaka, tewali kimusanyusa nga kuwulira nti mukyerwanako. Ekyo kye kimuwa amaanyi okubeera mu kkomera, n'amanya nti abantu abeerwanako okweddiza ensi yaabwe bakyagenda mu maaso. Article eyokusatu mu constitution
etegeeza bannayuganda nebawa n'obuvunaanyizibwa buli omu okulwanyisa abantu abamenya constitution. Buli wetugenda Luzira Besigye addamu n'agitujjukiza n'agamba abantu mu gye basomese bamanye nti obuvunaanyizibwa bw'okulwanira ensi yaabwe ne bagizza mu mikono gyabwe buli mu nsingo zaabwe. Ensonga eddako ye Mwami Museveni ne baakulembera nabo gavumenti abaafuuse criminals bamenyi b'amateeka. Mwena mwalabye ku Lwomukaaga wano mu kibuga Kampala nga Museveni agenda asimbye akago kuba kati mukadde awedde emirimu, agenda okugyayo empapula mbuwaddemu yeesimbewo okuba pulezidenti oluvannyuma lw'emyaka 40. Yeyaddiridde Moses Ali mwamulaba abonabona bakandidate ba Buggo bakukwata Buggo. Moses Ali ye n'emmotoka bambi teyavaamu. Kati Museveni yawerekeddwako abantu bangi omwabadde n'abavubuka ye abayita ghetto squad, abavubuka abamenyi b'amateeka ababaaya ababbi abantu mu Kampala ku nguudo ne babakuba ne banyaga buli kye baasobodde okunyaga. Oba oli wa booda ng'otwala okugyako ekyabalemye okwetika. Abakyala mwabalabye nga balaajana, abasajja babasikako emikuufu, babasikako amasimu gaabwe. Bonna Museveni yabasindisa naye ate tamanyi nti waliwo abagenda bikwata ku butambi. Bwe babikutte ku butambi abantu beyawadde yunifoomu z'NRM ne bazambala, kubanga singa babbye yunifoomu z'NRM tulina kamera mu Uganda. Muno mulimu kamera kati mu Kampala ezijjudde buli wamu. Singa t-shirt za Museveni empya ezo eza campaign babbye enzibe baali badde era babalabye ku kamera ne babakwata. Naye Museveni yazibambazizza kino ekitongole ekya ghetto squad bazze nga bakitendeka kikolera wansi wa kati bamuwadde ne rank empya olw'omulimu emirungi gy'akoze. Yabadde brigadier kati Major General Christopher Damulira yakulira Crime Intelligence Directorate mu police. Mbadde mulaba nga atambula ali Jinja. Kati buli wali ekibuga abantu b'ekibuga olw'obutabagira Museveni gwafuuse mu musango, buli omu gyali alindirire ghetto squad. Wano mu Kampala mwalabyeko kitono, mwalaba kye baakola e Kawempe, bokisi baazisamba ne bakuba abantu, abamu baafuuka n'abalema. Ku mulundi ogwo Museveni nga bwakola bulijjo ne yeekambiriza n'agamba mbu tabamanyi, ataddewo okunoonyereza. Kati baanoonyerezaako yabawadde yunifoomu t-shirt za campaign bamuwerekere agenda gyeyo empapula. Kye baakoze abantu mu Kampala mwenna mwakirabye. Bano bakola ne JATI, Joint Anti-Terrorism Police. Bwe bajja ewantu nga mubasinga amaanyi nga poliisi ejjange bayambako. Ekyo baatukola nga tuli enajja na nkumbi tulwanira ekibiina kyaffe. Munda mu kitebe ky'FDC bano abaakubye abantu be baayiwayo ebweru ne bayiwayo poliisi. Munda nga bakukuba ogenda okutuuka ku mulyango nga poliisi ekubaka. Ekyo twayitamu nga Museveni gurupu ye eri mu training. Tewali nze nga Ssemujju kyansanyusizza nga kulaba nga baakubye Akulo eyali akulira CID ne famire ye. Kubanga abapoliisi abaweebwa ssente okuuma abantu n'ebyabwe, law and order, ne muba nga mmwe mutendeka criminals bakuba abantu, tewali kiyinza kusanyusa nga ate nga bakubye mu bennyini abapoliisi. Era tusaba busabi bakube n'abalaalumu bakube n'eddamulira, kubanga mmwe mubadde mubatraininga nga mubayimbula ne bakuba abantu abalala ne mubawa enjaga. Kati egimu ku mirimu gya poliisi gulira abantu njaga, ne babawa yunifoomu ne bajja ne bakuba abantu mu kibuga wano. Mwabalabye Kawempe, mwabalabye nga bali mu kubba obululu bw'abavubuka nga babatwala we balondera, kubanga obulwadde bwa kusimba mugongo. Bwe bamala okusimba wano ne balangira we NRM awangudde bw'ogaana ne bakukuba ne babatwala ewalala. Mwami Museveni tukubira omulanga ne famire ye bwe mutambuze eggwanga lino, mulekeraawo obumenyi bw'amateeka criminality. Museveni ne famire ye, ensi yaffe temugikumako muliro, kubanga okutandika okwaka toyinza kumanya ni gwe gunaayokya. Akulo eyali director wa CID yawe tayinza kutegeera nti bano abaana tere banaabakuba naye banaamukubiramu, naye baamukubye ne bakuba ne muwala we n'amutwala emulago mumujjanja. Muwala we tumusaasira kubanga yadeetaaga okutwala okujjanja yabadde Akulo, omwana ye talina buzibu. Akulo gwe badde balina okukuba bamutwale bamujjanjabe, bamanye nti bw'oreizinga criminals lumu bagenda kukuba naawe. Mwami Museveni
tukusaba nga bwe tukola bulijjo tuyambe ensi yaffe tugikolezaako kabiriiti. Amawulire akuzina abantu bagamba nti ekirooto ekyentiisa Museveni era akomyewo. Ekyo kirooto kya ntiisa nnyo. Ku myaka 8 munywanyi wa Museveni Moses Ali mwena mwamulabye nga gyeyo empapula nga ne mmotoka takyasobola kuvaamu kakati ate ayagala kuyingira palamenti baana atesezanga mu mmotoka Katonda yamanyi. Kakati mukaddemu ne Museveni naye yagenza agoberera. Twagala nnyo okulira omulanga naddala abavubuka nga mutegeera bulungi ebwa ki ekyagwa ku Africa. Mwalaba mu Algeria abavubuka abato abalina amagezi nga batadde mu wheelchair mu kagaali Abutufulika omulwadde omukadde atakyasobola kutambula nga bamutwala nti yeesimbewo kuba president nga bamutwala balamu batwala atali mulamu yaba yeesimbawo. Olumu weebuuza abantu okutegeera kwabwe abakuŋŋanye bano bonna ganga mbu bazze baleete omukadde w'emyaka 8 yaba atambuza Uganda n'ebizibu byayo. Ago mawulire ekiteeso kya kirooto kya ntiisa nnyo eri eggwanga lino. Okudda kwa Museveni kutegeeza ebyo mwalabyeko ku Saturday okuba abantu mu Kampala okubabba. Ate ng'onaanenya otya bano ababba ku street nga gwe mulimu omukulu ogw'NRM. Museveni ne banne eggwanga lino balinnya guludde. Kakati banoonyayo banyazi bannaawe abageto. Bo banyage gavumenti bano banyaga ku street. Ekyo Museveni kyali pulezidenti nga mu kalulu akaddako. Bumenyi bw'amateeka, kudiibuuda ssente za mwi wa musolo, bubbi bwa ttaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tujja kwongera okubannyonnyola obuzibu Uganda bweyolekedde ku Lwokubiri nga 8 mu butongole bye tunaatongoza ekibiina kya PFF ne tubabuulira na biki buli omu byateekwa okukola okulanga eggwanga lino ligenda mu maaso. Thank you very much. Bw'oba waliwo alina kyabuuza asobola okukibuuza and then I will invite Honorable Mike Kabaziguruka. You know the kind of system that we are dealing with, the UPS, which is directly in control of Dr. Kizza Besigye at the moment. Have you been in touch with them and have they sort of given you... No, I want to give assurance that Dr. Besigye is putting together his speech. He will deliver it using any means available. I was in New Zealand. I was with Dr. Besigye. So that is part of him consulting to put together that keynote address, and he will give it on Tuesday. Please come here, you will listen to Dr. Besigye. So can I now invite Honorable Mike Kabaziguruka